atwala planning atwala okumanya wokoma nzisikera nga kune mbuza muzeyi matoko nga nkofira ng'ekweri no sikera bakumuzeyise batene kuyisamu maaso lwansonga that's how you pick your blessings naye kakati boba style gyebakomyawo etwagimala ddala long time 2005 byokugamba mbu ate mbifinge nono people don't want to hear that bagala kuwulya music ngaayogera that's it ebyeddala as we grow up genda oyiga ebintu ebimu gravity mukwano gwange before era naye Kenya yakimanyi gravity namukoleranga obulango bwe bambi ng'akyali yakame nga nze mukola obulango mbayimbi bonna abanene nga mukwano gwange nemulangira Freedom City nemulangira bwe bakozebwako kyaddumamuko besasobola mulangira kunatera lufuula big deal naye ate nga big brother at the same time wampulya nyina ekigambo kyenjogera nasirika kuba yali akola kyakola kikyayagala nange nensirika kuba kinali nkola kinali njagala so twasiigana namusanga yali atudde ne babitusi kwati babitusi bakyali bange kati bwe yatula nabo nemulaba nenda babitusi nga so okubuuza babitusi ate ye nemukola ki nemuwola for that industry ali kakati ekyo muganda kyagala bakusibako amatu g'embuzi okuliza ebintu ebitutuukako bituuka ku bantu bangi lwakuba abantu bali abalala bangi begamba si batutumu ngaffe my dear friend abantu amaka gamenyeko eyo abantu bayombagana kakati kamabuuza ekikyaliwo kyebasoso kiraba naye olwokuba Mayanja ffena tuli popera waliyo Mayanja Pius waliyo Mayanja Joseph waliyo Mayanja Douglas kyamawulire nnyo naye nga bibaawo abantu si disciplinary committee lwakuba ffe tunyiga kiwaawaala naye abantu basiba sigamba yasitendyawo kiba navuddeyo shabade good actually nebaza bakwano nebona most especially ab'e South Sudan nebana Uganda bannanga babeerayo nebana Kenya people that turned up webarenyeshede yakabe bakulaza omukwano I do nebali bantu bange kuba 2003 bode ministers in Uganda the first foreign artist again in Juba. That was the first foreign artist. Kati by the relationship kubanti bamanyi bwenze nkola tukuze nabo basically. Okay. Natuvule ku Juba today Palaso. Palaso, how did you discover his talent up to date? So kubanga gena kuba tuko. It's okay about honestly. I congratulate Palaso n'omuntu. Palaso twatandika naye natandika music yange. Nibe bala wangankoze music. Now they bajje batukole music because now inspiring. As you get Palaso, they are developing because you can only nine shit Tanzania and Dar es Salaam. The tickets to Zimara, not trying to tickets. Palaso and I'm again a bus. I really remember that. Narinja bus of Wake Kampala Paka Dar es Salaam as a wee show. So Palaso was a bang, Ali courageous. Ngarimeraku Palaso version ya abantu bali persistent alimera mu bwabayagala ekintu akifollowing era nakituukiriza naye ekyomu discovery I think we not was for that musical obulaze nezula buzuzi kali mu kafu bayende kati fe waffe tuli bayimbi ne Palaso nayambala bwati yatugamira mutandika omwayimbanga nayimba ebifuna okubamu mu lubiriza akulimba nedda Palaso yatali kuyimba nga muto so ngajja nnyo mu studio nga yagala okurecordinga naye ebiseera music yali so competitive mbeera recording every other day kati nkufisa obudde bw'omuntu yenna ayina ambanyaabwe nga akozesa appropriately kati Palaso yajjanga n'ayimba kyezigi olumu namugambako yali ayimba n'ayimba ekyo n'ayimba erimu akikyuse n'ayimba ekituukire erimu akikyuse ekyamulame ngamba oba okuyimba kwakulimala kitugenda n'obajja kuyinza okuba oli mubazibu lungi bamusizi wa bifaananyi naye era lwalinga lwali kumu-encouraging kuba sieka gwe nakigamba ne eke nakimugamba ne bawizo nakibagamba because nalingiza okula nti I get the best out of them. Tutumbire ayasana akola concert y'erugogo naye ebigambo bingi concert eno gyogerako kibeeko era naye embeera y'abantu bafano wano nti buli lwobanga olina kyoteekateeka ogenda mu maaso buli alina ekibi lwakola ki lwavaayo nja ku example nze kenyini wala akavidiyo ka bodaboda akavidiyo kaali kakadde nyonyonyonyonyonyonyo okay of course ekikola tekyali kimu kaali kakadde naye olwawulira nti Chameleone ateeseyo concert akolekolako kimu kati esaawa emu Palaso alina concert era buli kimu bakikola bakipaalirira kale nalaba embeera eyali between him ne Nomenyunali Skin. It was not the best. Palaso mumanyi omusajja ali very patient
era naye nali surprise waffe Palaso muntu ali very patient. Palaso abawo bweneega naye akagegesa funa mukisa kumubuuza ensonga zaabwe saagumusalira ate n'oli alien skin saagumusalira naye kiri kyajja just mu bad timing naye kirungi yeetondera abantu neetondera muyimbi munne bibeerawo essaawa eno abantu bamwetisse nyalinga eyasonga bwe bibeera naye kankuwulire nejjambiya okutema obulwenyi n'okusiiba ku fayiro kakati bibikufuula omusajja omuvumu oba omusajja omuvumu nti nze ebyogeddwa bingi nawe byamanyi nebogera bino nebogera biri ofcourse bikuluma naye otula ebbali nobamanyi essaawa eno kintu naki music noconcentratinga kuki music era bwe namukubira essimu kweyensonga nemugapalaso the best thing you can do is also kwetunira mukwano wo mwetondere then oconcentrate kuki ku music ne concert yavuddeyo neyeetunda n'amusaba apology ku Facebook buli wamu n'akola video naye ate kyandibadde nga reply gwe yakuba yamutaddeko concert ku Friday obulango bwayise baana zayise naye atadde ku concert anti yanga bulaga akatale mubamu batunda ennyanja n'obutunda n'ennyama n'ekibumba so kikulu kyabeera nti Palaso agenda kwera Freedom City Palaso agenda kwera Lugogo so abaagala Palaso bagenda Lugogo n'abaagala Alien Skin bagenda Freedom City ekyo kale bakifudde ensonga naye nze sooza kiri big deal kulwansonga nti buli omu alina kyatunda kyenjawulo abaagala Alien Skin bagenda bamuwagire n'abaagala Palaso bwanga omusajja aludde mu music industry nga legend waayo omuntu eyamutegese ekikola kyeyakoze Abitex buli omuntu yamutali suubi because aludde mu business ate naavaayo n'ategeka omwana omutaavuganye ekyo kiba mu Abitex ekiwulize Abitex businessman waafunire waatunula so ani muvuyo maani sijagalibwaka buli businessman yabala waafunira so kibeera ekyo zegambye abaagala Palaso bagenda Lugogo n'abaagala Alien Skin bagenda Freedom City byonna byanjawulo kibanga bonoga nti balanze Baby Cool somewhere obalanga Baby Cool somewhere bati balanze Chameleone obalanga Chameleone somewhere bati balanze Baby Cool so na Uganda ina ebeetu so na Uganda zibakwiza mbagawo mumako nainako concert erugugo nga nesaha ina shock Freedom City the same thing era yafuna abantu be naine kunoki si kipya so nze ngamba abawagizi ba Palaso bajjukire ekyo kya Palaso n'abawagizi boolina ekyo kijjo ekibinja kya Alien Skin okuba netandika okuyiza baana za Palaso kyogerako ki ekyo tekyali kirungi naye sijja balinya nnyo because bwali busungu bayinza okuba kibaakola tebakitegeeza naye realistically ate ekyo kifiiriza mba mufunyemu obutakkanya ne muyimbi munno nga bwe baafuna bwe nalaba ndowooza bonna abantu bakulu basobola okutole bakyogera kuba tubasobola okukyogerako ate posita ezo si za Palaso oba bbaana si za Palaso ye muyimbi posita za mutegesi wa Ekivuulu kati baba balina issues ne Palaso ate omutegesi w'Ekivuulu baba bamufiiriza so anyway nenze nsubira twali busungu bwabukola it's all the same onoobatuuza oba would you make them meet bwekyo kituuseewo awo nja kujja but for now kyendowooza nti baso kyemanya ng'abasajja bakulu ku internet kuko ekifaananyi kitambula mwali basatu ng'otudde wakati Wiza ali eno Palaso nga ali eno katambula nnyo disciplinary committee yatulina music industry ali kakati ekyo muganda kyagalibwa kusibako amatu g'embuzi okuliza ebintu ebitutuukako bituuka ku bantu bangi lwakuba abantu bali abalala bangi begamba si batutumu ngaffe my dear friend abantu amaka gamenyeko eyo abantu bayombagana kakati kamabuuza ekyo kyaliwo kyebasoso kiraba naye olwokuba Mayanja ffena tuli popera waliyo Mayanja Pius waliyo Mayanja Joseph waliyo Mayanja Douglas kyamawulire nnyo naye nga bibaawo abantu si disciplinary committee lwakuba ffe tunyiga kiwaawaala naye abantu basinga banyiiga kubanga essanyu opposite y'okunyiiga waliwo alina ekimu nga talina byonna nekyamwe nga kiwaawala nnyo ekyabamayanja family anti kuba tuli balinnya tuli baamanya Bill Clinton bwe yakaire nkyala yagala Monica Lewinsky ensi yonna yakimanya ng'ate naawe kenyinza okuba nga boyfriend walina naawe bwe yayagadde ate netamanya so kyabutonde singa baka ebagaa nti tuli babbi ate nakyo kyabutonde
singa bakere bagamba nti tuli basazi bansawo nakyo kyabutonde. So there is nothing that we have done kitali human, kitali kya buntu. Bibeera bwe biti. Nga tugenda ku nsonga za Palaso n'Ekivuulu, tugendeko mu nsonga abantu ze bayinza owulira za federation tebannakulabako. What's going on? Do you agree or disagree? Yeah, federation ekuyitibwa njaga nti federation kintu kituufu era mulemu omutuufu. So abantu abasinga bempulira boogera federation eyo ebya babiyita batya ebitategerekeka tebanawa federation okudda ku understand kikyetegeeza. Era nsuubira nti kitwalikoze ffe ng'abayimbi abatakkiriziganya na federation, sinze babayimbi abatakkiriziganya na federation bajje tutule wansi kuba kyetugezaako okukola kulabika tuzimba ekyawamu, tetugezaako kuzimba nti kyababebekulu oba kya Kenzo oba kyani. Nawulyako abakomplaina nti Eddie Kenzo ne bacomplaining president no Katonda, that's what it is. Ye president bumba banamugjawo ne batekawo omulala era n'omulala alina abamuwalana, you know. Kakati ekyogamba ateze federation sibeerayo. Naliwo nga tulonda akakiiko twakalonda katukulembere katusalirewo ebintu ebimu. So bwe tunakusalawo nti buli muyimbi abeere mu kakiiko, that means tujja kwetaaga nga bw'olaba namugongo ekifunga namukwabayimbi tuli bangi. So twalonda akakiiko kalina tuwa report, you know. So federation yeyina okubeerawo. Ebyaddala bw'ogenda mu nsi za America waliwo federation, ne mu Uganda mulimu football FUFA bekigwa ekitya nayo federation, ne mu boxing waliyo federation. Tewaliwo tali federation wabula yenna iwulira nti alina kya doubting federation. Eddoboozi liyitaagibwa ajje tukole ki tugatte. So abagamba kino Kenzo lwaki mwawa omuntu atasoma atabusaana? Kati kankubuuze okuyimba bakusoma wa mulimu abantu abasoma okuyimba nga tebamanyi kuyimba. Okitegedde sijja kuwa examples naye abantu bagenda ne basoma MDD n'asoma music dance and drama. Bw'omuleeta nanga atasoma music tansobola kuba kiki aba yasoma kisomeze nazaalibwa nakyo. So kivuna obukulembeze. Ero si chairman bamulonda, ero si chairman malako ebira bitabo bye. Mulenda muntu akunga abantu, muntu ategeera abantu, omuntu alungamya abantu. Kakati oli bagatte yasoma kati kitegeeza oba tulondaani oba siba kyagulanye minister manya ye lawyer. Ate sijeeraga tukyalina okuyamba soma ki wabula omanyi kukola ki. Abakyayina bennyini abakola kamera zino zemutukwatirako nazino entebe zetutulako ebintu ebisasamaza ensi eno yonna tebalina gye babisoma. You know, there is what they call formal education and informal education. Mulimu informal kyozaalibwa nakyo. Nze nasomawo okuyimba naye gwe genda ondeete yasoma okuyimba gye mulage kitegeeza ekyo bayita okuyimba. Abantu bali basuubira mu abanene okubeera nga mwe ba president oba gwe oba Uncle Bebe oba kati ekyo bwe bali balonda akakiiko bali balonda president baateekawo Jose Chameleone ne Eddie Kenzo. Okitegedde bwe baali ba nominees. Naye nze nenkira mu mbeera nti industry Uganda gikoleredde ebbanga lyonna directly ne indirectly. Kati nga bwe nakolera industry Uganda yesaana industry naye nkolerere. Era nze bwewetegereza akakiiko ako siiraamu kifo si nti bansuula ebbali anything. No. Njagala nnyo mbeere ebbali nange ndabe music ng'abayimbi abalala tubakola kibi bamulaba. Kati nze mbeere Chameleone, mbeere president, mbeere superstar, mbeere Tata Abba bingi sijja bisobola. Okitege byetaaga omuntu nga muto nga amaanyi agalina n'aloolinga. Nga tugenda ku DJ Kisembayo wiiki ewedde 2 weeks back baateekako omusika wa Eki. Yes. Naye abantu ne beebuuza ki omusika teyajja ali wazungu. Okay, kiri bwe kiti ensi ekulaakulanye si bye biri bantu bagenda nti mwafiiriddwa ne bakusala obuwalaata ng'olwoko bakakasa ne muli bafiirwa. The world has gone so ensi yakyuka ate naddala lockdown eno yakyusa ebintu bingi nnyo ebintu byafuka digital. Kati abaana ba Eki abalongo bali USA n'omusika nnyini ali USA. Maama waabwe nawulira nti ali Kampala kuno. Kati realistically abantu sife tusobola okukola olumbe mu misika taapiyariza ate teyapiyaringa nti mububi no teyapiyaringa nti mububi no naye mwana muto ali USA bali mu kusoma tataganya ye musika kale ye musika gutolangako bantu basikisa
ensi yakulakulana yavaayo dde yavaayo mbyogamba mu musika ayina okubeera wamambazi olubugusi naye bamuwetuuka eryokya ebyo byavaayo nawe ensi yakulakulana dde kati ate era abadde takimanyi mukwano gwange gwandaba munnange osobola okusikira ku zoom kiyire n'okufumbirirwa ku zoom waliwo wasale ku zoom yakufundirayo olwolira bimuteere abantu bali beebuuza because twayogerako ne taata I personally talk to the dad about in the interview ne tumubuuza enkolagano kuva ekyo yavaawo Nalongo mweta because Nalongo amaze mu nebbanga ne tajjanga kwosebuku kulaba ku maama ne taata mwana gwanze Nalongo teyali mukyala wange waze sirisaalo kakati ebimukwatako sibiinaako buyinza siina mutawana na Nalongo actually kuva lwetwafuna sidanga mumulaba naye kasita abaana bagenda mu USA mbalaba so oba waliwo ensonga mu makkati awo oba yafumbirwawo oba akola ki nze atali bbawe mbamwagazaki mama w'abaana bammwe maama w'abaana baffe kakati naye Nalongo njawogera mubuuze ku maama aga olawo wana ebimukwatako oli ali bino nali bibyo oli ali mukyala wa Eke namwandu wa Eke kale kati kiyitibwa kikwera namwandu bawe enteekateeka z'ennyumba zituuseewo ez'ennyumba eya Eke ennyumba ya Eke gyeri bagikwasaganya muzeyi Mayanja nga dadiwe nze nange nteekamu support twensono giteekawo kuba neetaaga mbeera twogera ku mansion gye wazimbye yogeza abantu obwama ati abantu baganya okulowooza mbu sente tuzikola tuzisuulira tuze omusajja talina bakazi 8 gwomanyi bameka okitegedde atalina abaana abaana 4 lwakubana abantu abasinga baagala nnyo ebintu tubikole nga tubyoleka but realistically bwezi ompulya nga bannanga buli lunaku ompulya nga nnyimba embalala nagudde South Sudan ompulire Kenya kati bane kikyamu kyati naye abantu babitwala very important enyumba is a basic kati bweyagala nve mu nsi eno nga sinako nekolebwa gyeri ate saagizimba ejjo nagitandika ogizimba mu 2016 nenzia nga mbizimba mpola abaana mawulire bakwalo banga bamu nabayitayoko ne tulya n'akanyama so nolwokuba kati nze ate sikyali kuleva eddawo okutaleka kangu nazimbye nazirateeka kutesa kifaananyi kyayi ti good morning ate muwagizi wange bwamanya nti ampagira nga nekulaakulanya ate ayongera okukola ki okumpagira bwebakuwagira nga osemba busembi bantu babikoowa njabalaga n'endala anti nkyakola ate bagali nasemba ekola gyo naye nga byonna maanyi ga Katonda na sacrifice naliguzeemu amamotoka amanene naliguzeemu baasi nga zigenda oba embalala ebyo sijja bisobola kankole byensobola nekyange kisembeyo nga tumaliriza federation yasooka nekola twagulako n'omukulu Gravity ng'alinga akwetondera mu kavidiyo nga avunnamye nedde omanyi ebyeddala as we grow up kugenda oyiga ebintu ebimu Gravity mukwano gwange before era nekenya yakimanyi Gravity namukoleranga obulango bwe bambi ng'akyali yakame nga nze mukolera obulango mubayimbi bonna abanene nga mukwano gwange nemulangira Freedom City nemulangira bwe bakozebwa kyaddumamuko bwesasobola mulangira kuna ate nalufuula big deal naye ate nga big brother at the same time wampulya nyina ekigambo kyenjogera nasirika kuba yali akola kyakola kikyayagala nange nensirika kuba kinali nkola kinali njagala so twasiigana namusanga yali atudde ne babitusi bwati babitusi bakyali bange kati bwe yatula nabo nemulaba nenda babitusi nga so okubuuza babitusi ate ye nemukola ki nemubuola for that ate nga so okuyita ku babitusi waba kyali bange so was a good guess kyali mubuuza nga Gravity nantunulya so etwavaawo nanze side nayogera nange mu buntu ng'omuntu agamba kamiri tofaayo ndikyaliwo bla 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 nemugamba ze sirina nange problem eri bino bikola ki bigwera awo so yakozesa obudde bwe nanyumirwamu nanvuga gogolo we nebyaggwa ate empala naye yakalakalire bayakibiri ajja kera nga neetaaga ajja kera nga mwetaaga simple that ate tukola bizinesi yemu kitegeera nali musanze koyo omusajja nga tuli ku luguudo lwe
lwenasa n'olwo yali busunju ng'emmotoka ye entabuseeko ku luguudo ekyo ekyambuse nennyimira emubuuza ki ekigenda mu maaso so saala oteekawo mbeera lulala musanga temuyiteko ki buyise wayambeteko buyise and besides eri mukulu ku ye of course wabawo naffe betusobako naye omuleka sibiraako mutawaana naye lwaki abayimbi abato bano abato baganye buukiramu abakulu balina ezizalawo lwansonga nti bo babisanze byangu naye era kiba nti bajja ne babeerawo ne babugumirira ne bayitawo ebbanga ne bagenda kuba music atwala ebintu bingi music takoma kuyimba buyimbi music atwala discipline atwala planning atwala okumanya wookoma nze sikeera nga kune mbuza muzeeyi matoko nga nkufira nekweri sikeera bakumuzeyise batane kuyisaamu maaso lwansonga that's how you pick your blessings naye kakati bo style gye bakomyawo etwagimala ddala time 2005 yogamba ngu ate mbifinga enono people don't want to hear that baagala kuwulya music ngaayogera kubaka obusemba eri bafaani bo ngo bayita mu show nobaka obusembayo yabantu nabo mutuwa n'endimu empya eya exposure yes bali kwalwange mwenna bakyali bagabanda bafaano bange mwenna nkimanyi Palaso Mayanja mumanyi so nsaba mwenna mukunge bakwano mwenna Palaso music amuyina musajja watu bizikwe gyali so sina kyenja muwana mbu ayimba bulungi kunaba mukimanyi so mwenna mbakoole nakuzomeza mwenda June Friday no Palaso agenda balaga n'ekyayinawo so mulage love tubeereyo tunyumirwe ati kibiina Heroes Day so it's a long weekend jawo unyumirwe bajja kuzambira ebitanyooge ndi basiba kutwala fula kutwala engoma egenda kubeera lugubu gigenda sindogomera so mwenna abakola bakyali bange namwe bampagidde emyaka gyonna blessings and respect bampita Dr. Joseph Chameleone Satazap Simba Takoga Tageja Uganda Afro Beast bali padisudali Afro Beast